alina abaana batono nnyo era bano abaana bano abasomeddwa abasooka eyasooka kiri wano so manongera ebikude mu kusayiyo abaana ba president of afero be bali abaana bana wanabera abaana balala bagalo bakebera database data bank ya afero ya police tusigala ndagabutono mugenzi kafero ate ne wana gasigala ndagabutono yo mugenzi kafero kwana wulira ngo abaga bakuru neti nayaga mwana wa kafero kati guru neti nayaga chi wadendo kujya so ni wasigala ngo ni wangu wandini kuwasogea mpaka zidala ayi kujya bali so jala abali kama mdamu wakapo Bwana Mungu msaidie. In fact, my mother is a young guy. Nothing but that. What Ghana, what is that? She just remained at the roof. The proper in Ghana. I will not wakati mwana kuja kuwa amende tata wa mtana fomu mwezi tata wa mtana jaja wa mwana wa mtana mali yeye wale mwana apanda ndio basika tu rumba ile kese basera ulio kwa ya mali bora bora zinalobe Serikali ndio tukafanya hivi. Kwani sio sio wanaacha wala katika kuingia hapo kupiana na msabadi ya familia yangu yana gani. Nene sikia shule sawa. Katika sawa kwa familia yangu katika mwisho kuruhusu la familia na hata watu wa watu. Ndio kwa wala lazima not respect the family and respect the properties. Never about the means a family educated day, you are
mubeere n'essuubi. Ensi eno mukisa. Ate osobola okukola n'ofuuka omuti ow'amaanyi. Nekyensaba minisita, nsaba abaabaana bafuuke gundi waabwe. Tubakolerero yawanika protocol, tubakolerero kasamba. Bakole ku ntandikwa. Obulumi bwe balina mu mutima. Ekyala kyasaba omwana alina abantu twegenda kusamanya n'osigaza n'anyako obubalina oba yendaga bantu bangi oba tafuna kasebeza pudiye muwalike bisaabayanaga bantu n'ebikabalifa bagire ebyabalemimuka abayinza osakolondoka babawesente okusinzira baweera ez'okujja tusinzira babanazo tubeere wamu kati tufuuke nti ndi taata wange era waliwo bannangira mbu ali enkusinguzi swazi mwana wa kafeero piwa nebogerera omusajja swazi omusaayi gwalina kusinganya ogwa kafeero ate gususeemu nnyo ate osusse ku taata ate wa kafeero konko nnyo banga nali enguzi naye mbagamba nze sirabanga muntu afa ayeisa neisa najja enkulu nnyo nga swazi bagamba mu mwana wa musawo muganda batwetondedde isoke betonze naye nga mwamubasonyiye kaswazi si mwana wa kafeero nanga wakibadde kitya naga wagundi aliwo naga wamaze nendabika naga wasooka ombuulire nawe naga wakibadde kitya kyawedde empologomezeeyo wangi empologomezeeyo bulijjo baagala gijjako anti gwe obuzibu bwo osala omala obudde bungi ku interview naye n'oteekayo ebifu yesaawa ebintu bya famire bikozesebwe ba famire oli n'alemera mu nnyumba tubadde tulina be twasonyiwa nga tukuumye empisa n'obuntu bulamu kati kiwedde eyateeka omulambo ku kijja kya kafeero agugyeko tegusulawo eyateeka omulambo ku kijja kya kafeero agugyeko nze njogedde nze mwana omuwala mu maka omu bw'ati senga w'abaana ogu yekka ali mu nnyumba za kafeero azitaddemu abapangisa eyapangisa ennyumba z'omugenzi kafeero apangisa baveewo tugende Salamu to 5 ndi ku tiimu Swazi natumanyi Swazi mwana wa kafeero era eyatintinga enviiri az'omuddwa eyapangisa ennyumba ya kafeero bakugize rent eyaziika omulambe bakafu nawe oguzza ebintu bizze emikono emituufu wasegedde so tuli awo kati era ngenda kusinziira wano nsabe bba promota twagala ekivvulu ekya Pawulo Kafeero basazamu ebivvulu byaffe Swazi byategese tudabirize ewaka nakosobola okujjukujja abasajja abeeru abo nebasazaamu ekivvulu twagala ekivvulu kya Kafeero kibeerewo tulage ensi abaana ba Kafeero abantu baali baagala Kafeero ekivvulu abaana ba Kafeero abatuufu abaana ba Kafeero tubaanirize bantu badduse wange
n'oluyimba balunoonya osoza alina oluyimba olwogera ku bino yasobola kubanga gano mazima bagamba muswazi mwana musawo muganda embeera naye buli lunaku embeera naye Waya akafaananyi kano sikafunanga jakajja ku midiya kwe buli bungi esimu egenda kunzikira